Nga tonnanyiga skip olina okuwulira emboozi eno kubanga waliwo mu makaago ekyama nga kino nga kirindiridde. Baali balabika nga abatuukiridde okuva ebweru. Famire ya Kibuuka Daniel, maama ye Grace, taata ye Daniel n'abaana baabwe 3 baali babeera mu maka amalungi mu bitundu by'e Kampala. Daniel yali musawo gwe bawa ekitiibwa ate Grace yali musomesa omwagalwa ennyo. Buli Sande battulanga mu lunyiriri lw'omu maaso mu kkanisa. Buli mulirwana waabwe yabakwatirwanga obujja. Mikwano gyabwe baabayitanga ebiruubirirwa by'omukwano. Naye okutuukirira nga bwe bagamba ye masiki yokka eyambalibwa obulumi. Ne masiki bulijjo zikutuka. Kyatandika n'ebbaluwa. Si email si kiwandiiko wabula ebbaluwa ewandiikiddwa n'engalo abantu ab'ekisa gye bawandiika nga bafunye essuubi bwe baba babuliddwako ekyokulondawo. Obuzito bw'ekyama bwe buba buzitowa nnyo ng'omuntu omu tasobola kubwetikka yekka. Ebbaluwa eyo yasindikibwa wansi w'oluggi lw'emmanju ku Lwokuna ku makya ng'enkuba etonnya. Grace ye yagizuula nga Daniel tannazuukuka. Katonda agisuule ng'alowooza nti teyalina makulu. Naye waliwo ekyamuleetera obutagisuula. Ekintu mu mpandiika y'omukono ogw'okwegendereza ng'omuntu yalinga akankana kyamuleetera omutima gwe okukakkana. Era bw'atyo yagiggulawo. Ensi ye n'egwa. Ebbaluwa eyo yali ya mukazi ayitibwa Sarah. Yasoma nti, amannya gange nze Sarah Musoke, nina emyaka 34. Kino nkiwandiika kubanga ekyama kino nkyetisse okumala emyaka 10 era sikyasobola kussa wansi w'obuzito bwakyo. Gwe tomanyi naye omwami wo mumanyi bulungi. Twamala emyaka 3 nga tuli wamu era omwana gwenkuza, omulenzi gwenkuza, omulenzi gw'olaba ng'atunda ebinyeebwa okumpi n'akatale k'e Nakivubo, amannya ge ye Joshua, mwana wa Daniel. Grace yagisoma emirundi 3, n'ogwokuna n'ogwokutaano. Emikono gye gyakankana nnyo, bw'atyo yatuula wansi mu ffumbiro erinnyogoga. Ebbaluwa yaginyiga mu kifuba ng'ekiwundu kye yali agezaako okukomya okuvaamu omusaayi. Yasoberwa nga tasobola kukaaba wadde okkuba enduulu okuggyako okutuulawo mu kasirise ng'awuliriza eddoboozi lya Daniel ng'afuluta mu mirembe mu kisenge kyabwe. Omusajja yali yeebase ku kitanda kyabwe yalina omwana omulala. Omwana mukazi wattu gwe yali tamanyiiko. Omwana ng'alikkulira mu bwavu ng'atunda ebinyeebwa ku luguudo ate ng'abaana be bambala yunifoomu ne bagenda ku ssomero ne balya n'emmere emirundi 3 mu lunaku. Grace yeebuuza, kino kyali kimaze ebbanga ki nga kigenda mu maaso? Bulimba bwenkana ki bwe yali ayogedde? Emirundi emeka gye yali amutunudde mu maaso n'amwenya ng'amanyi kyakwese. Era bw'atyo yakola okusalawo awo kwennyini mu mwaliro gw'effumbiro. Yali tagenda kwatulira Daniel nedda. Okusooka yali yeetaaga amazima gonna si kuva wa Daniel wabula amazima amatuufu. Okumala wiiki 2 Grace yabeera mu bulamu nga bwa mirundi 2. Emisana yafumbanga emmere ya Daniel n'agolala essaati ze n'amunywegeranga ku mulyango buli lwe yasimbulanga ogenda okukola. Yamwenyanga buli kyaggulo, yasekanga buli Daniel bwe yayogeranga ebisesa. Yali mukyala atuukiridde. Naye ekiro ng'abaana bamaze okwebaka yavuga emmotoka n'agendanga mu katale k'e Nakivubo n'asimba emmotoka ye mu bisiikirize n'atunula era n'alinda. Mu kiro ekyokutaano yamulaba Joshua. Yalina emyaka nga 10 ng'ayambadde omujoozi gwa Arsenal ogusiiwuuse nga sayizi yaagwo nnene nnyo ku ye. Yali aseka n'abalenzi b'akatale abalala ng'agoba eccupa ya plastic ku kkubo ng'omupiira. Era bwe yakyuka n'amwenya ku kintu omu ku mikwano gye kye yali amugamba, Grace yawulira empewo ng'eva mu mawuggwe ge.
kubanga akamwenyumwenyu ako kennyini yali akalabye emirundi mingi. Kaali kamwenyumwenyu kwa Daniel, okwewetamu kw'emimwa nga kwe kumu. Tewaaliwo okubuusabuusa kwonna mu birowoozo bye, era bw'atyo yakubira Saara essimu enkeera ku makya. Baasisinkana mu kafo akatono ewa Ndegeya. Saara yayingira ng'ayambadde olugoye olwa bbululu ng'akutte Joshua ku mukono. Saara yali tazze kwetonda wadde okusaba okusaasirwa. Yatuula wansi n'atunuulira Grace butereevu mu maaso n'amugamba nti, "Saawandiika kusaanyaawo maka go, nawandiika kubanga Joshua abadde ambuuza ku kitaawe okuva nga wa myaka 5. Era omwami wo agwanidde okukkiriza n'ebyo byakola, so si kubyekweka." Grace yatunuulira Joshua. Joshua yamutunuulira emabega n'amaaso agamanene ag'okwagala okumanya agataalimu musango gwonna. Era mu kaseera ako waliwo ekintu kye yali tasuubira. Grace teyawulira busungu eri mwana ono, yawulira ekintu ekizitowe ennyo, ennaku. Ennaku olw'omulenzi eyali takoze kibi kyonna, ennaku ku lulwe, ennaku okumala emyaka 10 egy'obufumbo obuzimbibwa ku musingi ogw'omusenyu. Ku Sande eyo, buli Sande baatula mu lunyiriri lw'omu maaso mu kkanisa, musumba waabwe n'abatendereza nga bulijjo ng'ekyokulabirako ky'obufumbo bw'Ekikristaayo. Naye ku luno Grace teyagenda ku kyaki, yasigala waka. Era ebbaluwa agiteeka ku mmeeza gye baliirako. Yeekolera ekikopo kya caayi bw'atyo n'alinda. Daniel bwe yayingira okuva mu kkanisa ng'akyali mu ssuuti ye, ng'akyamwenya ng'akyasitudde ne Bayibuli ye, yalaba ebbaluwa ku mmeeza. Feesi ye teyasooka kukyuka, oluvannyuma yagisitula n'agisoma. Era Grace yalaba ekintu kye yali talabangako mu myaka 20 egy'obufumbo. Yamenyeka. Teyakyekanga. Saara teyamuyita mulimba, teyakola busungu, wabula yatuula wansi n'akwata omutwe gwe mu ngalo ze n'agamba nti, "Nsonyiwa Grace, nali ngenda kukugamba, ndayira nti nali ngenda kukugamba." Ddi yali talina kyakuddamu. Olutalo olwaddirira terwali lw'amaanyi, lwali lusirifu, nga kirongoosebwa era nga kikkirizibwa. Grace yabuuza buli kibuuzo kye yali yeegezaamu okumala wiiki 2. Daniel yabiddamu byonna ng'akankana, ng'agenda akendeera ku buli mazima ge yasembangayo okufulumya. Ye bamala emyaka 3 nga bali bombi. Ye yali amanyi ebikwata ku Joshua okuva lwe yafuna olubuto. Ye abadde asindikanga ssente mu nkukutu. Ye yali akyaliddeko ku Joshua ku ssomero lye mu nnaku ze yategeezanga Grace nti yali mu ddwaliro ng'akola. Bwe kyasemberayo okuggwa, Grace yayimirira mpola, yagolola olugoye lwe, yasitula ekikopo kye ekya caayi, era yayogera bino byokka. "Tewakoma kundyamu lukwe Daniel, wafuula omwana wo yennyini okukula nga muswavu olw'ekyo kyali, nga yeebuuza lwaki kitaawe teyamulonda. Ekyo kye sijja kusonyiwa." Emyezi egyaddirira gye gyasinga okukaluba mu bulamu bwa Grace. Teyava ku Daniel mu bwangu, si lwakuba nti yali munafu, si lwakuba nti yali aweddemu essuubi, naye olw'okuba yalina abaana 3 abeetaaga okutebenkera. Yali yeetaaga obudde okulowooza obulungi, bw'atyo yasenguka n'adda mu kisenge ky'abagenyi. Yasaba nnyo okusinga bwe yali asaba. Yakabiranga mu mmotoka ye nga tayagala baana be bamuwulire. Era awo mu mpolampola, mu bulumi, mu ngeri etasuubirwa, n'asalawo ekyakyusa buli kimu. Yakubira Saara essimu, si mu kulwana, so okutiisatiisa, so obutasaba kintu kyonna, naye okubuuza ekibuuzo kimu ekyangu nti Joshua yeetaaga ki? Saara yasirika okumala akaseera katono. Bwe yayogera eddoboozi lye lyali likkakkamu. Joshua alina okumanya nti si nsobi, nti era omuntu omu mu nsi ya kitaawe amulaba n'atunula bulungi mu maaso ge.
Grace yakola enteekateeka Joshua asisinkane bulungi Daniel. Grace teyagenda mu lukiiko olwo, si kye yali era si kye kyali ekiseera kye, naye yakakasa nti basisinkana. Yakakasa nti Daniel atuula n'omulenzi oyo, n'amutunuulira mu maaso n'amugamba nti ye oli mutabani wange era tagenda kuddamu kumukweka era amwagala. Joshua yakaaba, Daniel yakaaba, era ewalala emitala w'ekibuga ng'asimbye yekka ku luguudo olusirifu, Grace yatuula mu mmotoka ye era naye n'akaaba. Si ku lulwe, si lwa bufumbo bwe, naye olw'okubeera nti yakitegeera omulundi gwe ogwasooka nti omukwano sinneewulira. Omukwano kwe kusalawo kwokola nga buli kimu mu ggwe kikuba enduulu y'obutakikola. Nga wayise omwaka gumu, Joshua yatandika okugenda mu ssomero erisingako obulungi. Grace ne Daniel bakyakola nga bayita mu bufumbo bwabwe. Ennaku ezimu ziba nnungi, endala bwe zityo, naye obulimba bwaggwaawo. Ate ye Joshua kati amanyi kyali, akimanyi nti alina kitaawe, akimanyi nti alina baganda be abalala. Akyatunda ebinyeebwa oluusi, si lwakuba nti alina okukikola, wabula lwakuba agamba nti kimukuuma nga mwetowaze. Amaloboozi g'okulya mu lukwe tegabula mu bujjuvu, gasigala mu biseera ebisirifu, gakyusa enkula ya buli kintu ekikwetoolodde. Naye oluusi bw'oba omuvumu ogafeesinga mu kifo ky'okugadduka, amaloboozi ago gayinza okukutuusa wabadde tosuubira, gakutuusa ku mazima. Era amazima ne bwe gaba nga galuma gatya, ne bwe gaba nga mabi gatya, ne bwe gaba nga gaziikiddwa bbanga ki, bulijjo y'entandikwa y'ekintu ekisinga obulungi. Teeka comment wansi kati, singa wali Grace wandikoze ki? Like video eno singa emboozi eno ekukutteko. Subscribe and hit the bell, emboozi empya egwa buli wiiki. Gabana bino n'omuntu eyeetaaga okubiwulira leero.